Ku ntandikwa ya ssabbiiti eno, akakiiko akateekebwawo okuwulira okwemulugunya kw'abo abatakkiriziganya nabyava mu kulonda akamyufu k'ekibiina ki NRM katandika okuwa ensalawo yaako ku misango egy'enjawulo. We twogerera mu kiseera kino akakiiko kaakawa ensala yaako ku misango egisoba mu 100. Kati olunaku olwaleero akakiiko kano kalabudde abatwalayo okwemulugunya kwabwe obutakkiriza kuferebwa abantu ab'enjawulo nga beerambika mu linnya ly'akakiiko okubasaba ssente balyoke babawe ensala y'emisango gyabwe. Ababalimba si baawano, ababalimba be bantu baabwe ate oli agenda n'alimba omuntu ng'ayagala mukolamu ssente n'amugamba nagenzeeyo manyi biri bye wantuma nagenzeeyo naye baaluddewo naye singa okola bw'oti naye nga ye abikolera eyo. Okusinziira akakiiko kano ensalawo yaako ku misango egy'enjawulo kagisindika ku mikutu emitongole egyakaweebwa enjuyi zombi eziri mu musango oguba guwedde okuwulirwa wabula si muntu ssekinnoomu. The tribunal which will get you through the email that we have been using. It will also get you WhatsApp. So that's number one. Era akakiiko kategeezezza nga bwe kagenda okutandika okuwulira emisango 178 egyakaleetebwa okuva mu kamyufu ka gavumenti z'ebitundu. We'll start hearing them on Monday and we've planned ahead of the cycle. We'll manage it. Kyokka akakiiko kano kakakasizza nti kagenda kukolera mu budde omulimu gwako okulaba nga buli muntu eyaleeta okwemulugunya kwe kuwulirizibwa. Whatever happens, the NRM will have candidates with flags and no disputes by the time of the nomination. That you can take to the bank. Ku bibadde byogerwa nti akakiiko kano kalina kyekubira ku misango egimu bano bakiwakanyizza. These kind of things you kind of take an oath to serve without fear or favor. So I have absolutely no fear. I'm sure no members of our tribunal have any fear, and we trust that we'll be kept safe. Akulira akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina ki NRM yavuddeyo n'ategeeza ng'ensalawo y'akakiiko kano bw'eri ey'enkomeredde. Bw'atyo n'asaba abo bonna abanaaba bawanguddwa okukolera awamu olw'obulungi bw'ekibiina. Winnie Sanakayinja, Agafeeyo ku Spark TV.